olugendo lwa Jubilee Feather emyaka 25 ne Father Sebuliba Edward okuva ekiziba parish. Ekitundu ekisooka obuzaalirwa naabwe family background. Ekitundu ekyokubiri obuyigirize bwe educational background. Ekitundu ekyokusatu ministry and service okuyitibwa kwe n'obuweereza bwe. Ephesians chapter 3 verses 14-17. Clan. Buli kika eky'omuggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya. Part 1. Ekitundu ekisooka family background. Yazaalibwa e Lubaga nga 8 Ogw'omunaana 1967. Asibuka mu kika eky'Abekobe. Taata ye mugenzi Nsereko Chelsea mukama mumuzi. Maama omugenzi Agnes Nabukeera yeddira Engabi Ensamba. Primary yali ku St. Kizito Primary School. Secondary O-level Kampala High School. Secondary A-level Kisubi Minor Seminary. Yakuguka mu Philosophia ne Theologia mu St. Mbaga Major Seminary. Proverbs 9:10 Mukutya Mukama amagezi mwe gasookera. St. Mbaga yatikkirwa diploma ne bachelor's degree. Ekitundu ekyokusatu okuyitibwa kwe n'obuweereza bwe. Yafuna obusaserdoti nga 10 Ogw'omunaana 1996 e Lubaga Critical. Kardinali Emmanuel Wamala ye yawummulwa. Wamu n'abajaguzi abalala 14 abasaserdoti 14 weddu 1996 yaweereza ensambya parish nga omuyambi wa bwana mukulu era ng'ate yakola ne ku bavubuka.
1998 okutuuka 1999 yasomesa mu Nswanjere Junior Seminary. Ate mu 2000 okutuuka mu 2009 n'abeera nga yerekita akulira Nswanjere Junior Seminary. Yaweereza mu Ndeeba Parish okumala emyezi 4. Yagenda mu Australia emitala amayanja mu 2010 okutuuka mu 2012. Yaweereza Ebisiga Parish omwaka mulamba omwaka gumu. Yaweereza e Buloba ng'era ye bwana mukulu okuva 2012 okutuuka 2018 okutuuka kati. N'aweereza Kiziba Parish ng'era ye bwana mukulu wa Kiziba Parish, ng'era mu parish eno mwaweereza emyaka 25 Musosodooti. Ffeeza Jubilee. Obbies akolagana era akolera wamu n'abantu. Tutambula engendo. Omujaguza atambudde emyaka 25, asomesa emigga, alinnye ensozi, ayise mu bibira, atambuza ebigere, alinnye booda, alinnye baasi, alinnye treni, yemmenye kindegeki, uyo mu mmeeri, uyo mu nnyonyi. Ne wonna Mukama yamuloboza mbangi, yamulonda n'amuggya mu bantu, n'amukuuma, n'amuwonya bingi byasinkanye mu lugendo. Jubilee. Ffeeza emyaka 25 Musosodooti wettu ng'akyaweereza Mukama. Omuweereza wammwe Maria Victor. Mbeere bulungi. Mwena.